mugamba open mukubye omwana wange omwagadde omutta meeting ya muje mwatudde njimanyi. Do you believe nti nsobola kukola nammwe? Bategedde ndi Kadaga agenda bawangula. Kakati baagala bwe boogera ne bagamba nti Kadaga and Amongi they come from Eastern. Babakiriza nti Kadaga agenda kola ki kubawangula. Kati what they want to do is to destroy Amongi. Nti Amongi so for this. Amongi is a spy. But what we say, a parliamentarian, a speaker, in many cases, a Kenya Wakizola, nga speaker okubera Newton, olumalo mulonda kubwa speaker, ekifo ekibakitwala. Taba na constituency. A Kenya. Bakola. Mpulira boga ya group of speaker bayitiri. Ne bwabava mu Eastern ne bwabava ekibalima. Nti amagye command yawo. Have they not performed well? Mumaje mulimu agondi mulimu Caucasus nti Buganda Caucasus ndiyame Busoga Basoga nsidi ndiyame. Why has it performed? When in many countries abasasika bava mu region yemu oba mu kitundu kimu, when they look at the American army, men are blacks, the fighters are blacks. This is where they find the jobs. The commanders are white. South Africa. And a revolution, a government coming out of a revolution, mubayekera, baba bagwanga limu. Kubango biyekera kitegeeza, obubulya ko Muganda. Kayira yagatamu abantu bano basajidi abapakistani bakikyamulema. Nolwekyo any revolutionary army yonna evudde mu buyekera. Itandika ni one tribe. You go to Mozambique, you go to SPLA. This is the quality they have. Integration, the work is agalanga to integrate. Ubundi ba Maumau, abakamba, abachikuyubo bagenda ne bakola ebyabwe, abakamba ne balemeramu. Wano mu Uganda bakawunawo, baba kwa sente nyingi, ne banywa omwenge, batandika okubayemba, Museveni aguddira magato. Within a very short time, ngomunge kuba mazeewo. Babeni kyonuka bagenda kusoma bukiro ne bagalemeramu. So for us to analyze the system, kakati bwogera mu parliament ya Uganda, Busoga caucus, Buganda caucus, Ankole caucus, what is it? How does the law affect a tribe? Mwegugunga muchi. This sectarianism. Whether speaker and a deputy speaker come from one region, it does not matter. As long as they do their work properly. Naye bulula bangu omuntu nga resources to tribalism. Abatalina buwongo. Look what Baganda. At one time wetu nga ffe tulimu. Sharp divisions erapted alongside the region. Ono ye mukatuli kyasoso kuli obwakatikkiro. Abakazi abakatuli kibali tebazaala baana balenzi. Nabaga nti ekyo bakiyita ekyo kiri Bible ku kikaasi. Nawandika mu katabo kange akazo. Even if you remain together, kati tunulira abakyoli. Waliwo ab'ekitukumu n'ab'eggulu. Nabo baawukana. The moment you remain together. So therefore, kakati abo kye bakubira Amongi. Nalabye ekifaananyi ndina Amongi mukutte mu kiwato. Ate lw'omusana atudde wali ye yali omuko. Mwaliwo. Mwekiri. Bw'otunuulira ekifaananyi ekira kye baakoze waliwo ne tenti. Looyi yawe ebeera mu tenti. Wali wa Kibuule. Abaana ba Kibuule nga babasabira. Gye wali. Nali era tenti muzirengera. Naye omukono gweyita. Omukono gwayiseewo. Nali mubuuza. You see, for me, I'm highly respected here. Abantu bandispekitinga nnyo. Why? When I analyze for you things, when I analyzing kumi obiraba. Kakati the issue is bagenzi banankabirwa, bagenzi ekyankwanzi, bagenzi Ruddawa, bagabye sente Kadagagwe. This is a rebellion. Nabagati Kadaga nafa to get more sanctions. Kubanga of America strategists bategedde ndi waliwo criminal gangs
mafia gange yagala tukapucha state power tebeze jikiriza wano tebagenda kukiriza criminal gang kubanga mu bana abana kibaba koledde ndi guno omusango oguli mu ICC two Chinese a Congolese a Rwandese a Kenyan. What does it mean? Akasajja ka Pakistan kagamba Uganda ni police takataka, Kenya ni police takataka, but Rwanda don't dare. And you think the Americans can allow a country to generate into Somalia? Kakati bwecho batamanyi nti buli bwabana gabonna tukapucha pawa katulete gondi tayebwa byabadde akola makere bimanyiddwa tuleetani. No, what you should do, let me tell you, kakati omwana wange ejo babadde bamugedina apinze omwana omuto adda ku junior naye nga beerabidde ti ebyuma byange byebakwata yavudde ku university ne banne nga mbalaba bajja bagula ebintu matuga nga mbalaba. Omusajja najja namugaa nti mu mmotoka wali wakuyita nga mbalaba n'emmotoka nenjiraba. Omwana namugaa nze sigenda ku mmotoka namugaa nti kale tuwe essimu yo nga mbalaba kati singa mbifulume tebabakuba ne babatta era bwe eyabasindise mbadde mukubidde essimu nga tagikukwata mubuulire nti kasajja gwe weweerako njabbalaga eri abantu bababetenta emitwe. But they cannot accept that the machines are there. The president yalisa zikiriza nti waliwo mu Uganda ina technology oyo. All of my family members are monitored. Ono omwana omusajja akulira ebyo bya monitoring ekibuga mumanyi is my friend. Namugamba ko nti empayi bibyo. Ono omwana yakula osinga aletere kadago omutwe. Ebintu biba mu parliament kamera yali awo bajijja mu zesibirina. Kakati ogamba oti asoka jijja mne bayisa. Kati ogamba ava ku prison yawo emotoka we yamuteeka nakulosinga negundi bajja banchallenge ngembe balage. Enkiiko zaatulangawo waliwo essimu eyakola ku mulimu nga taliiko omwana bwe yajja anoonye essimu eraga yali Masaka gye battira omwana tubasonyiwa busonyi. But the technology is here. Kati abadde bagala okutta omwana nabadde mbalondoola mbamanyi. If I release them, the public will pounce on you babatti. Kuba bayina challenges bbiri, bayina eyatukapu kya power nti batya nti change of government ne bateekawo abatali baabwe bajja basiba temujja kikola. Nabaga nti olutalo lw'okukwata omukazi terubeera ku mutwe. Omukazi wayagala to protect and the rapist want to penetrate. Luwabeera olutalo eno yonna okuba ku mutwe okunyiga evivyo okukola ki ku weekeninga. Kakati ndabano ye problemu yaabwe. As much as you want to entrench yourself in power, international community cannot allow you. Kubaka tibayina ke emisango egiri external. Mwe mwaweddemu. That's what you don't know. What if kata kaforms a political party fena bajogeddwa tujijoininga. Tugenda naye. Ankadaga. Naye ky'okuyiwa ssente ate nga sekeri n'okusalawo kugambye bayiwaza nti batya abantu. They are facing a rebellion. Buli muntu yenna abakoledde mu musasula bubi. Abantu batula ne babala. Kati oyo musumba n'agamba nti speaker nemye okusavinga. The speaker is known. Bwali mutwala omutwe nga mu office mwali mugifunyi. Bamutwala omutwe. Musumba abasoga bamutunuulira bamulaba nti bamukozesa bukozesa. Nze musumba yajjako ewafu okulaba maama wange. Lwaki yete bamuteekamu nga mukutte mu kiwato. Lumumba yaleesera maama wange bulangiti. Kadaga yajja okundaba nga ndi mulwadde. Kati bonna munaabateeka mu biwato. Naye musumba mugamba nti bakukozesa ne bakusuula. There was a time musumba yagenda okuyingira FDC n'ababaka ba parliament 50. Musumba be yayingira nabo. Naye bamuwayo kifo ki. Musumba okubeera chairman w'ekamuli chairperson w'ekamuli district kati sovo Kadaga. Kakati kubuuliyekera Kadaga nga singa nze enkuba meeting ezaatulange wakajegere tupulani against Kadaga tebadduka waliwo ne yatwala computer ebusoga
ngagenze kuzikola nga bamugambye nti amaze okugamba but Gundi doesn't want Kadaga, but Yekokola cannot manage Kadaga. If Kadaga comes up and narrates the other colleague, let us charge him. Can the public be with you? Naye abana abo nze mbatunulira mbatuli abana abo tebalina magezi mutwe. They are arrogant and they come from poor families. Omuntu ava mu family y'abaavu era omutunulira. Gundi yagamba ono omukyala Hillary Clinton bamugamba nti balo mwenzi nnyo akoze bino byonna. Yaga nti okusira ku family mwe yakulira nga kitaawe yakubanga nnyina kuba Clinton Hillary Gundi Bill Clinton Bill yikitaawe Clinton yamukuza bukuza era at the age of 18 oyo yali violent yakugira yali akuba nnyina n'amugamba nti waddamu mukubanja kukuba ono omukazi kakati ngono omukazi kumulaba Oprah bamukwatanga mwana muto tayagala basajja no sina mufumbo tomanyi nti Clinton Gundi yali Obama bamulabanga akulukusa amaziga nga aliwo omusajja amukutte ku kibegabega ne bagamba nti who is this man kati ffe tubasaba tubategeera timwakulya mu bwavu mwina element y'obwavu nabaga nti olubuto okugejja olubuto sayini yakulira mu bwavu tibyoli akakati bidi yakitingira mu mubiri gwo olubuto n'oluzimba does wava muno have a stomach does basajja balaba have a stomach does ham have a stomach a stomach is a reaction in your body abaana abo bakulira mu bwavu tebalina mpisa suffering from arrivalism tikakati imagine omuntu gwogobye mu government n'omukolako teepu n'olagira akasajja ka vision ne kabukedde kamukuba nti mulalo ne mumuwa obutwa 5 times ne mutuula mu mutte n'abalicording ne musalawo mutte mukazi we ne bawulira jjo nga bawiri bamugamba nti Mirundi mutuufu wali otta mukazi we nga bamugamba open mukubye omwana wange omwagadde omutta meeting ya muje mwatudde njimanyi do you believe nti nsobola kukola nammwe